nze Morishid Segawa. Abayina passport bannange mukubye gudde kubanga government eyina amawanga 40 gefulumiza naye gamba ago okugendayo tewetaga visa. Tewetaga visa. Osobola okukwata passport yo buterefu n'okugenda maaso n'okukubira nga mwattu ogenda okuwerera ku bulamu oba okwenonyeza ku nsimbi. Ministry of Internal Affairs bwetyo erina byegeze maaso n'okukubira ng'eyogera n'egamba gwe wenna ayina passport bannange biteredde temuddamu kwegayirira Amerika, Bungereza n'ewalala. Gagano amawanga gemugenda okubeera nga mweyagaliramu agamu gali mu Africa, amalala mu Caribbean, Asia no Oceania. Kale ngenagenda maaso n'okubanga nkubulira lisiti ya gano amawanga obeerewo ng'okimanyi nti oba ne pasipota yo buterefu osobola otuukayo. Kuliko Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Burundi, Comoros, Cyprus, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Hong Kong, Ireland, Jamaica, Kenya, Lesotho, oba Madagascar, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Mozambique, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Sudan, Saint Vincent, Grenadines, Eswatini, Tonga, Trinidad and Tobago, Tanzania, United Arab Emirates, Kosa Vanuatu, Zambia ne Zimbabwe. Ogawulidde bulungi waliwo genjogedde abamu muyinza okugamba Segawa biki by'otulagirira munnange eggwanga era DR Congo mweriri, eggwanga era South Sudan mweriri, togaana kugendayo kubanga tebajja kusaba visa. Naye ministry bwetyo egeze maaso n'okubeera ng'ebagamba visa free travel tekitegeeza nti weetaaga kubaako mugala wange na travel documents ndala. Nedda, olina okubaako ebirala by'olina okuba nabyo. Immigration requirements ziba zeetaagisibwa. Omukulu ono yabadde ayogera ng'ennaku z'omwezi 4 yani Simon Mondei ye mwogezi wa Directorate of Citizenship and Immigration Control. N'atunnyonnyola n'agamba bannange oba olina okugoberera International Travel Documentation Standards. Oba olina ozigoberera newankubadde okufuna visa tekikwetaagisa. Era ono yageze maaso n'okubeera nga atulaga oba olina okuwaayo valid passport, olina okulagayo return air ticket eraga nti ogenda naye okomawo, era olina okulaga obukakafu nti wabuukinzeyo hotel. Bw'onaatuuka togenda sula ku luguudo ba wa mukwano gwo weekukuma eyo, nedda, olina okuwaayo documents eziraga nti wabuukinze hotel. Era Mondei yageze maaso n'okubeera ng'agamba kino eno mukisa mulungi kubanga Uganda bwe tuba n'amawanga bwe gatyo gasobola okugendamu ne tulambula, si wabi okolayo business, si wabi n'okukola ebintu ebirala muganda wange singa oba otuuseeyo. Kale nange ngambye gwe wenna atamanyi kankubagirizeeko ogenda maaso n'okuba nga okitegeera amawanga ganene okugendayo ne woba toyina visa. Visa oyinza gifuna eyo maaso naye okutuukayo okukomawo kyangu nnyo. Visa free access to 40 destinations, amawanga 40. Awo engenda maaso n'okubeera nga nvaawo. Waliwo ettemu erikoleddwa abajaasi ba National Forestry Authority. Bano eno bakubye omusajja wa myaka 50 paka waafudde. Ono abadde ne mutabani we bamukubidde mu Busitema Forest Reserve gye bamukubidde. Sulaiman Barasa ne mutabani ow'emyaka 15 muganda wange omutabani akyalulojja agamba bwe batyo bageze maaso n'okubeera nga bawambibwa abajaasi babajje waka ne bakuuliisa okubayingiza munda mu kibira gye batandise ogenza maaso n'okuba nga babatulugunya. Omusajja ono Barasa ow'emyaka 50 omunnange yasabadde okubeera ng'afa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa. Bamutulugunyiza nnyo aba UPDF abadde bakuuma ekibira
National Forest Authority yekirinako obuyinza. Era baneeno nga bakuuma Busitema Forest Reserve naddala eyo ebuvanjuba obw'eggwanga erya Uganda mu Tororo Busia Road. Kati kaakati Sulaiman Barasa bw'atyo mugenda maaso n'okubeera nga bamukwata bamusanze mu maka ge agali ku kyalo kyamanyikiddwa nga Sidibire kiri mu Namungodi oba Namugondi kiri mu Namugondi Town Council Busia District. Era zabadde nga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwe tulimu. Ono musajja wattu bwe batyo basobodde okubeera nga bamutwala, naye abatuuze bageze maaso n'okubeera nga balaga obusungu obw'amaanyi ne bagamba tetujja bikkiriza abakuumi basukkiridde okubeera nga beeyisa mu ngeri etasaanidde. Barasa ne mutabani we mugala wange atannaweza na myaka 20 be basobodde okubeera nga batwalibwa. Byenkunyumiza munnange omutabani ye yasobodde okubeera nga abeerawo okubinyumya, ye yasimattuse. Agamba zabadde essaawa nga 12 ez'olweggulo abasajja ne bagenda maaso n'okubeera nga bajja. Ekituufu babadde balina emigemerawala, babadde abajaasi 3 abageze maaso n'okubeera nga batusanga nga tugezaako oteekateeka nasale bed eya kalitunsi, emiti gya kalitunsi. Era bwe batyo ne bayita taata we ne bamugamba jangu butereevu. Musajja wattu n'agenda maaso n'okubeera nga ayolekera gye bali. Bwe batyo olwatuuse batandikiddewo okumukuba, bamukubiddewo era nga bamugamba lwaki ogenda maaso n'okuba nga oyokya amanda, tetwabagaana okwokya amanda. Omulenzi bw'atyo agenda maaso n'okubeera nga anyumya n'agamba naye tebamutaliza, naye bamubye. Barasa bamubye n'omutabani ne bamukuba. Era mu mbeera bw'etyo basobodde okubeera nga babakwata ne babagamba mujje tugende ng'omusango bwe babanenya oba gwe babavunaana kwe kubeera nti beenyigira mu kwokya amanda. Era mu mbeera bw'etyo babatuusizza eyo mu kibira. Abajaasi ne batandika okugenda maaso n'okuba nga mwattu bakuba Barasa. Ono bamwambudde bambi, era emikono gye ne bagenda maaso n'okubeera nga bagisibira emabega mu mugongo ne batandika okumukuba. Bamukubidde ddala. Era bwe batyo mugenda maaso n'okubeera nga bamukuba. Musajja wattu yabeegayiridde n'abagamba munsonyiwe bannange mbazaala, munsaasire, temunzita, temunkuba, munsaasire. Bw'atyo nga bye bigambo byagenda maaso n'okubeera nga ayogera. Mwattu newankubadde yabyogedde tekyamutaasizza, baasigadde bamukuba. Ono nno yatandise okubeera nga mwattu yeeyonoonera mu mpale, yeeyonoonedde mu mpale, naye ng'abasajja basigala bakuba. Myaka 5 mugimanyi, oluusi munnange okaddiye olinamu endwadde, kale ng'okweyonoonera tekiyinza kubeera nga kikola mugala wange amawulire. Mu mbeera bw'etyo banene bwe bategedde nti ono agondedde ddala, bamubye ne bamuleka mu kkubiro. Bwe batyo bageze maaso n'okubeera nga babagamba kati mutwale. Bagambye omuvubuka atakubiddwa nnyo kwekanaakana kitaawe nti ono mutwale. Bw'atyo yasobodde okubeera nga amukwata ku mukono n'amugamba munnange jangu tugende mu mpolapola, naye nga gwakwata n'agatambula tegakyalimu. Era bwe babadde bagenda ewaka bw'atyo musajja wattu yazzeemu ne yeeyononera emirundi 3. Ekyekango tekimanya muzira bannange. Musajja wattu era yazzeemu ekintu kye kimu. Ono yasobodde okubeera ng'afa kasa bamutuusizza ewaka. Bamutuusizza ewaka munnange olw'okuba yatulugunyiziddwa bya nsusso, olwo teyasimattuse, yafudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kati mukyala we kati namwandu ye Evelyn Nekesa. Bw'atyo naye yageze maaso n'okubeera ng'agamba ekituufu twasobodde okubeera nga tukola kye tusobola okutaasa bba wange naye tebyasobose. Kati ab'amawulire we bageze maaso n'okuba nga bakubira maneja owa NFA Busitema West Bugwe Forest Reserve amanyikiddwa nga Grace Modalia. Bamugamba essebo wategedde ebyatuuseewo. Munnange ono omukyala bw'atyo yageze maaso n'okubeera nga agamba ekituufu kiri nti twakitegeddeko
era kigambibwa okuba nti oyo yasangiddwa ng'ayokya amanda munda mu kibira, era abajaasi mu musanga ne batandika okugenda maaso n'okubeera nga bamuba. Yabadde ayokya manda era kye kyamuviddeko ogenda maaso n'okubeera nga afa. Mudalia ng'era wowulira Mudalia bw'atyo yageze maaso n'okubeera nga amwattu ayogera ebirala n'agamba Barasa ne mutabani we ekyo ekikola kye baakoze kimenya mateeka, newankubadde ayogera bw'atyo ate tebikwatagana muganda wange n'ebyomutabani bye yayogedde okugamba nti babasanze waka. Era bano bagamba twabadde awo tuteekateeka nasale bbeedi ya kalitunsi nga ne taata bw'agenda maaso n'okuba nga asaawasaawa, kati ekibanja kye kisaragana ensalo ne forest reserve. Naye nga teyabadde mu kibira. Omukyala Nekesa Namwandu bw'atyo byageze maaso n'okubeera ng'agattako okwogera. Poliisi egamba bakyagala maaso n'okubeera nga banoonyereza bazuule ki ekyaviiriddeko embeera eno ekubeerawo, era basobodde okuzuula engoye ez'omukulu ono omunnange ne bakitegeera nti za Barasa, era ne bazuula n'omuggo ogwakozeseddwa okubeera nga amwattu bamuwemwenyula. Oluvannyuma omuvubuka ono n'asobola okubeera ng'abatwala ku tokya scene ne babagamba olaba weewano we bageze maaso n'okubeera nga mwattu batuvunaana okugamba nti no twayokyezza amanda, naye bagenze osanga ekyokero muganda wange ng'abagookyerezaawo tebaliiwo, era ne bagamba nti waneeno amanda bagookyezaawo emyezi nga egiwezeeko emabega si ga kaakati. Era Nekesa ye alaga nti bbaawe ekituufu kiri nti teyayokya ku manda, agamba ekituufu kiri nti ffe tubaddewo nga tusurvivinga ku subsistence farming, n'olima kano n'olima kali mu mpolapola ne musobola okubeera nga mwattu mutambuza obulamu. Omwami wange abadde agoberera amateeka, tamenya mateeka, era ebyokwokya amanda bannange musala bigambo. NFA byayogera oba byeyogera bifu. Kati nno kiraga nti abasajja bano aba NFA balina ekyokuddamu kinene nnyo eri famire eno. Kati omukyala Mudalia bw'atyo yageze maaso n'okubeera ng'agamba Barasa okutulugunyizibwa n'okuttibwa ekituufu kiri nti ekyo tekikwata ku NFA, kubanga ebikola ebifaananako bwebityo bo balabira ddala nga biba bimenya amateeka. NFA muganda wange tewangako muntu yenna mulimu kutulugunya bantu. Era baneeno balina okugenda maaso n'okubeera nga bavunaanibwa. Mudalia bw'agenda maaso n'okubeera nga ayogera. Kati ye District Police Commander amanyikiddwa nga Peter Mugabi yageze maaso n'okubeera nga agamba natuuseeyo ku crime scene, era benna nageze maaso n'okuba nga mbiraba obujulizi nabulabye na buli kimu, naye ekituufu kiri nti ensonga y'okutulugunya omuntu neviirako omusajja ono ow'emyaka 50 okufa si kya buntu. Ono agamba tukyakwatagana ne NFA tulabe ki kye tuyinza okugenda maaso n'okuba nga tuzzaako. Kati yo poliisi egamba Barasa okuttibwa kino kyabadde kikola kya bunnantagambwako, era bano abajaasi balina okubeera nga mwattu banoonyerezebwako bakwatibwe basobole okubeera nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Kati Barasa kiraga nti si ye muntu asoose okubeera nga mwattu atuusibwako ekikola ekifaananako bwe kiti. Waliwo n'omukulu amanyikiddwa nga Stanley Wejuli, oyo nno nga naye wa kitundu ekyo ekya Namugondi Town Council. Kiraga nti ono muganda wange yagenda maaso n'okubeera nga naye atulugunyizibwa, era waliwo abantu bangi nnyo abagafiiriddemu mu ngeri efaananako bw'etyo. Kati okuttibwa kono kigenda mu maaso n'okuba nga kizuukiza emisango emirala. Bwemba nyongedde okunnyonnyola omwaka ogwa 2018 omwezi ogw'omusanvu ga 19 Moses Owundo oyo nno nga naye abeera Namugondi
yagenda maaso n'okuba nga akuba amasasi n'afa. Abajaasi ba UPDF be bamuba. Ono yali agenda maaso n'okuba nga mwattu asimayo amayuni ge mu kibira. Era mu mwaka ogwa 2024 mu mwezi ogw'omusanvu Godfrey Wafula oyo nno nga mutuuze owa Wamuswi village eyo e Bulumbi, naye muganda wange bagenda maaso n'okubeera nga bamuba ne bamwambula ng'abajaasi bagenda maaso n'okuba nga bakikola. Bagamba bamusanga atambulira mu kibira ekya Forest Reserve. Era mu mwezi gwe gumu abajaasi batta oba bakuba Vincent Elima, abangi gwe bamanyi nga Kapanga, ne bagattako okuba Dennis Boogere oyo nno nga wa kyalo ekimanyikiddwa nga Sidimbire. Era bano katono nnyo bagenda maaso n'okuba nga bakkirira ezira kumwa. Era bwe batyo babagamba kyemukola kimenya mateeka. Era oluvannyuma bagenda maaso n'okuba nga babata ne babatanza emitwalo 80. Embeera bwetyo bwegenda maaso n'okuba nga etambula oludda olwo si birungi yadde n'omulundi n'ogumu yadde n'ogw'eddagala. Bwe mba nzizeeko ku ludda olulala njagala nkubuulire waliwo omuvubuka agenza maaso n'okubeera nga akwatibwa. Ono bamulanga bubbi babadde babbye ensawo erimu obukadde 21. Kale wulira obukadde 21. Era baneeno babadde babbira ku bodaboda basanze omukazi muganda wange yakazijja mu banka bwati ne bamukakkulako ensawo, bamukwakuddeko ensawo. Era butereevu ne batandikira okubeera nga badduka. Nga bamanyi munnange ekyekango tekimanya muzira. Omukyala atandise okulayo enduulu n'alaajana n'aleekaana, wowe muntaase munsaasire, sente si zange, kale zange naye ninako ntono, endala za bakama bange. Wakati mu kubeera nga alaajana, poliisi bwetu nayo netandika okubeera nga ejja okutandika okukola ogwayo. Bino byabadde olunaku olw'ejjo ku Lwokutaano e Najjeera. Omukyala amanyikiddwa nga Debora Nakawombe ye yagenze mu baaka Entinda n'ajjayo ssente obukadde 21. Era bw'atyo n'apangisa pikipiki, yapangisiza bodaboda n'agigamba genda maaso n'okubeera nga mwattu ontwala. Ababbi babadde bamulabye ne batandika okumugoberera n'ekigendererwa mugala wange eky'okuzimubbako. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Weyisigire yageze maaso n'okubeera ng'agamba nti ono Nakawombe ekituufu kiri nti bwe yavudde Entinda yayolekedde e Buwaate gy'asula, kyokka yabadde atuuka e Najjeera. Ne wabaawo ababodaboda obwedda ababadde bamuswamye, babadde abantu babiri. Era bano bwe batyo bwe bamutuluseeko ne batandika okugenda maaso n'okubeera nga amwattu bagimusikako ne bateekako kakokola tondeka nnyuma. Ensawo nga bagimututteko miranga myereero obukadde 21 olaba negiba mitwalo 10 osobola okulaajana. Katono yagambye nti ababbi baneeno ekituufu kiri nti tebabaddemu yadde n'okutya, kubanga Nakawombe ekituufu kiri nti yaleekaanye. Bano basigadde bagenda. Ate kirero kye bakoze bakikoze okulirana essundiro ly'amafuta ate nga kinnya mpindi ne police station. Kasera kubye enduulu poliisi n'agamba ate guki ogubadde. Ono nno gwe basobodde okubeera nga bakwatako ye Hussein Wagaba myaka 27 abeera Kayunga mu Wakiso. Era ng'ono bageze maaso n'okubeera nga amwattu bamukwata kubanga ye yakwakudde ensawo ya ssente, ye yamukwakuddeko ensawo ya ssente n'adduka. Era njagala nkubuulire kati pikipiki kwe yabadde weyategedde nti omu muganda wange akwatiddwa, ono ye n'asalawo okuteekako kakola tondeka nnyuma n'adduka. Era poliisi teyakubye masasi lwa nsonga nti wabaddewo emmotoka eziwerako. Kale n'olw'ensonga eyo ng'oyinza okuba miss ate ebiddako ne bitaba birungi.
ensonga bwezityo wezitambula wezabadde. Waliwo n'omulala gwe babbako ensawo ye awo ku Gwanda mu Kisenyi. Ensawo kigambibwa okuba nti yalimu ensimbi ezisaba mu bukadde 60. Kati mwegendereze abajja ssente mu bbanka. Waliwo mugana wange abaswama nga ye aswamira awo nga baagala biwedde. Nze Murshid Segawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.